Olunaku olwaleero omukulu Moses Muhammad olunaku olwaleero ate yeekoledde obusolo wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform era ng'omukulu ono atuuse n'okweyonoonera mu mpale olw'okuba nti tafunye kkaadi ya National Unity Platform. Omukulu ono yamanyikiddwa nnyo wano ku debate bwe yazze wano ku kitebe kya National Unity Platform n'akola katemba n'amukola munnaye tebyakomyawo ate n'olunaku olwaleero ndowooza ekifaananyi ekyo kitambula okiraba. Omukulu aggyemu engatto, omukulu yeekoze buli kimu ky'ayinza okuba ng'akola olw'okuba nti tafunye kkaadi ya National Platform. Naye ate Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agezezzaako nnyo okumukkakkanya n'obutamumalamu ssuubi n'okumulaga nti munnange en'enkya gyeruli n'omwaka ogujja gye guli so toggwa mu maanyi n'ebifo ebirala bikyaliwo mu ggwanga. Oyinza okuba kati tosobodde naye ate munnange olulala n'osobola. Twongera okujjukiza n'okutegeeza nti embeera eno ereese ebibuuzo bingi. Lunaku olwaleero nga bawadde omukulu Kanso Nalukoola abaddewo ebbanga si lyakati. Kanso abaddewo era abadde akola emirimu gy'ekibiina mu mateeka eby'enjawulo era tumwagaliza buwanguzi. Naye ne tumusaba nti weewaawo yafunye omukisa naye kyo tekimweyiguza nti agenda kutufuukira. Omanyi bano abantu abaasoma bano ab'amakooti baatuleetera nnyo obuzibu, beefudde nti bye bategeera, beefuula nti bye bamanyi buli kimu, ensonga zaffe ne bazoonoona. Naye tukkiriza nti buli kimu kijja ttambulira ddala bulungi. Tuli wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform n'omukulu Moses Nsereko nga yeekola byali mu kwekola nga bw'oli mu mulaba muganda wange yeyo embeera gy'atuuseeko. Nsereko bannaaye weekoze bintu. Emma abali ku Facebook mu sharing video bagenze kugaba kadi, abali ku TikTok mukakkane kyengankankana. Mutagenge Mariam wa Kyagulanyi. We believe you in our midst. We pray that you take the glory in whatever we are going to discuss, and may it be for the betterment of our party and of our country. Tugenda kugaba kadi naye mpulira nkankana. Naye mama foot soldier. Okay, ladies and gentlemen, please have your seats. Wait, hello, tukakane wansi. Mwana, mukakane wansi. We are here today for the big announcement by our election management committee. Ne musonyi wenkankana. Today we are here to receive our candidate Musharing video. for Kawempe North by election. Member of Parliament. For the councillor position, you will get the results because the process is still ongoing. Before I invite the EMC, the Election Management Committee, Bagenze mulangirira. Naye mutegedde dda. that this process has been very, very thorough, as you know. Bafoot soldier gyemuli yonna. Respect, big up on yourself. The other one was a debate which was done out of Nze 10. sibiriimu. And the ground survey accounted for 50% of the marks. And like we've been explaining, it was very, very transparent to the point that even the EMC members themselves, none of them knew the marks that another person was awarding. For example, in the debate, every EMC member out of the 7, each one of them awarded marks, and the other people did not see until they computed the totals. Number 2,
Even the ground survey, Boss. different teams went Hakim, to Hakim. from Friday, Saturday, Sunday, even Monday, and they consulted the people. Boss, hello, And closer up, the come teams here. that were there did not know each other, so the results reflect the general sentiment of the area. What I want to encourage all of us here is to know that we have 10 wonderful candidates. Please stand up again. The Magala omwana wa. and let's clap for you. Bane monde kate munjogeze ebyamabuzi bagasama ngutema. I want to emphasize that all of us here have people we support amongst them, but there can only be one person out of them. So it is very important for all of us to know that we shall get only one. Mutapinge sikwina bali ku TikTok. Asibo ne banyabo olunaku olwaleero tuze wano akakiiko kafakenya okulonda kanjulire president kanjulire ekibiina omuntu omu abo bonna abali awo agenda tukwatira ebendera ku kifo kya Kawempe North agenda kwesimbawo ku National Unity Platform. Bemba bakuzikuba Mama nyabo. asibo ne banyabo twalina bakandideti 10 oba tulina kandideti 10 kubanga tebanalangirira. Hello foot soldiers. Basuusibwa Hello foot soldiers. Are you there? omutendera ogusooka bano abantu bagasimbagana n'akakiiko k'ebyokulonda. Hello foot soldiers. Nga max ze baabawa zaali 40. Kubanga eyo process yali etwala max 40. Bwe baavaawo ne bajja wano ku debate era gye twalaba TikTok tuli bameka? Tuli 88, Facebook tuli bameka 74. Okay, tugende maaso. Bwe twavaawo nga bwe twabategeeza ttiimu zaffe ne zigenda ku ground ne zifuna abantu Banaye nsigenda sirika mu nsonyiwe. Ndi mu kankana. ne bazigaba. Kyenjagala kwemphasizinga nti process ebadde transparent nnyo ebadde ya bwerufu nti n'abakakiiko bennyini abadde batuula kugaba maxi omu abadde talaba maxi oli zagabye. So nga mu debate wano gye mwalaba baava wano buli omu yalina fayiro ye nga teri akkirizibwa kukopa munne kulaba nti ono awadde maxi bweziti ne bweziti era nga bwe bazigaba bwe bazireeta awo ne tufuna average ne bacomputinga ne bafuna average. Ne teams ezagenda ku ground ezalimu abasomesa bannamateeka badokita na social workers abantu baffe bwe zaavangayo tezasharinga maxi okulaga nti ono afunye zino oba ono afunye zino. N'olwekyo process ebadde ya bwerufu nnyo. Kakati kusaawa zino muzikiriza basewo ne banyabo bite akakiiko ak'ebyokulonda. Oli ku Sama Uganda Media. Mwebale kubeerako. Management committee Oli ku Sama Uganda Media. Nyabo. Hello foot soldiers. Are you there? people power Our power. ekirala kyendogeddeko mu luzungu mu Uganda sinakiteekamu in the middle and then the others on the side. Nti buli omu wano alina gwalagira Musharinga video. obaoliawo n'omulala yenayena naye mu bantu 10 tulina kufuna omuntu omu yekka. N'olwekyo bwe bagamba nti oli afunange tomenyeka mutima manya process bwetyo bweri. Badde tugenda bagerera olugero naye kanduleko Mama. Foot soldier, you there? Musagala muri bakaka foot soldier please. Nze ndi foot soldier. Kiddamu nze ndi foot soldier. Anyige. Bampita Sama Uganda. Number 1 was Speaker Frederick. The percentage he has 8.9. Getting that. So kumpe zange zile za pressure. Zile makakasawe za pressure. Mpulire tandisa okulinya. Next we have Jericho Moses. The percentage got 14.2.
the 9th position. Next was Kuria Saulo. He got 20.1. Being in the 7th position. Next was Mulumba Matthias, who got 23.9, being in the 7th position. Then we have Charles Rubagumya, got 23.3, being in the 6th position. Next we have Serum Puma Salim. He got 23.5, being in the 5th position. Next we have Senkungu Kelly. He got 25.5, being in the 4th position. Next is Luwemba Muhammad Unswa, who got 35.8, being in the 3rd position. People power! People power! People power! People power! Are you ready? Ready? Yes! Are you ready, members? Yes! The next Mpaka singeza pressure nawe. In the 2nd position is Magala Umar.
Bishop Navera for Kawete North by-election. Amanya Deye, Council, Wilbur Nankola. Congratulations. Kale basibone banyabo kansabe tukubire akakiiko kaffe mu ngalo ez'amaanyi okulaba nga bakusiza prosesi yaabwe ambasabe mugeyo mwetulire ab'akakiiko mwebale nnyo mwebalire ddala banange basibone banyabo saawa zino engeri akakiiko ajja